yensonga lwaki olaba nti NUP mu bibiina ebisinga okkaayana nti bano bazze kulwanyisa ffe yeesinga efiirawo akati NUP ekimanyi nti tesobola kujjako mwami Museveni naddala nga tuyita mu kalulu nabo bakimanyi buli muntu akimanyi okuleka bannaye ng'omuntu mpozi nga banamala musekula mu kino okutegeera naye buli muntu embeera agiraba nti mwami Museveni tosobola muwangula mu kalulu naye tukeetabamu mwebeera ki kakati ebibiina bino olutalo obisinga okuba gomanyi nti NUP bwe yali ejja yalina olutalo lunene ne FDC edwaliwo lw'amaanyi ate okimanyi nti FDC yaba eryanga y'amaanyi yalina olutalo lunene ne DP okimanyi nti FDC okujja yajjawo DP empalana neekula ate NUP okujja yajjeewo FDC era empalana neekula kati okimanyi nti FDC tekaayana lwaki ebibiina ebirala bijja naye NUP yesinga okkaayana kubanga emanyi nti bwe bagijjawo emanyi kyefiirwa leadinga opposition okubeera leader wa opposition kyokka mu office ya leader wa opposition government eteekamu obuwumbi 3.5 buli mwaka kakati ekibiina ekironze leader wa opposition kimubeerako n'enkizo era bw'agaana okukola bye baagala nga bw'olaba Honorable Mpuuga bwe yagaana okukkaanya 10 ku 10 ne Mwami Kyagulanyi baamusikiza Ssenyonyi akole bye baagala kubanga bwe kibasooka okutuula nti obuwumbi ofuna 3.5 obuwumbi 1.5 sooka okaleetewa then otetenkanye zine zisigaddewo omulimu gwa Lubongoya mu opposition yagukoze okulaba nga NRM eddengulu mu bitundu mwe bagiwangula gwe mulimu gwe ye assignment ye kye yakola kyekyo era bwana amalo kituukiriza mujja kumanya ebigendererwa bya Lubongoya twali tutuusiza NRM nga tewali wadde muntu ngano kusanga omuntu ayambadde t-shirt ya yero nga newe bagimuwa agisuula mu kkubo olumala okukwata akasente kituufu naye olwaliwo we twogerera omuntu ayambala t-shirt n'agenda n'awaka n'enkeera n'agiddamu n'agyambala butereevu pulezidenti ze batemaze ebbanga mu Buganda wa nga siraba mwami Museveni ng'abantu bayimidde ku kkubo nga bamwaniriza okimanyi nti Salim Malende yagenze Shamimu tibasobola mukombya ku kaadi Shamimu yakomyewo mu Uganda naye tibasobola mukombya ku kaadi Malende babi yaleeseza kati babi yakulangani ne bwakulowooleza obulowooleza nti osobola okwagala bba ng'oli mukazi gwoba ogenze okifuluma kati Shamimu kiki ekimukubya kulwala kuno Samimu n'okulwala kupange nga kupange kutya kuyeye baali bamaze oteekawo akakiiko kagenda omubuulirizaako munda mu Nuupu n'alwala n'agenda e Kenya ne baali bagenda mukolanga Nyanzi baali bagenda mufulumya nga tannama n'agenda e Kenya kati onooteekawo oti akakiiko kamubuulize kamusange e Kenya kati yakomyewo naye ng'embeera emaze okusajjuka kati kyogamba basobola okumumma kaadi ya Kampala kati mu Nuupu omuntu gwe bayita Babbi ayinza salamu aleikum Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075377529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza olunaku olwaleero nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwaziza n'okusomozebwa okulala so tuka ku bwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Mr. Kavuka Sepiria munadf musunsuzi wa nsonga era mutunulizi waazo tugenda kwogera ebigambo ne Kabuuka ebina by'obufuzi bingi ebimeruseewo n'olunaku olw'eggulo ekibiina ekya Common Man's Party ekikulemberwa Munyagwa Mubaraka Mugati gwa Bata ne banne nga Jeno Bijirwa Moses kyatongozeddwa n'ebibiina ebirala. Kabuuka agenda soka kubuuze tutandika okwogera ebigambo so tukwaniriza buuza abantu. Omulabi waffe atulaba era abatugoberera linnya lyeryo balyanjudde nze Kabuuka Sepiria
nsanyusa okubeera ng'okyatugoberera ate nebaza Katonda okubeera ng'enkuyege zikyatukubira enduulu. Amina. Wiiki gye tukubye emabega bannaffe bangi bagenze neffe okubanga tukyaliwo ekisa kya Katonda. Esebo. Njagala tutandikire ku bibiina by'obufuzi bino. Ku ludda olwabula gavumenti ebimu byeyubula okuva mu bibiina ebibaddewo okuva mu 2 kati nga kino kye twalabye. Peasants Party tugiraba, DAF twagiraba, kakasa n'ebirala mpola bijja kubeera nga bijja. Ekisooka endulu ebadde nnyo ku na NUP nga bagamba nti ebibiina bino biri sponsored by General Yoweri Kaguta Museveni, President wa Uganda, era bizze kulwanyisa NUP mu opposition. Lwaki endulu eri ku NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi? Abala FDC, DP, JMA, PPP n'abalala basangidwa mu kisaawe tebakuba ndulu. Eso. Akati mwami Sekanjako Omuganda alina enjogera egamba nti gwe wabbanga naye bw'asula emiryango teweebaka. Owulira weekyusa olowooza oba alina kyatwala. Kakati NUP yagala kutulowoozesa nti nayo mwami Museveni yagireeta. Kati bwabanga mwami Museveni yagireeta ate gye yagituusa n'alabayo ebyokulya kati erowooza na bano bwe bajja bagenda bitwala kikwe kutya kwerina. Naye abatula bamanyeeyo beebuuza lwaki kati abantu batandika nnyo ebibiina by'obufuzi. Mwami Sekanjako nze ndi musajja mulimi. Ffe abalimi enkuba bw'eba eneetonnya tumanya emyezi gyayo ne twetegeka. Era omulimi omusiru y'ateetegeka. Mu kiseera ky'okukabala ate n'omusanga ali mu kusambula. Mu kiseera ky'okusiga n'omusanga ali mu kukabala. Uganda olwaliro buli muntu yenna agoberera ebyobufuzi alina okumanya oba twagala oba tetwagala tulina mu myaka 10 egiddako tulina okuba ne president omupya. By all means oba twagala oba tetwagala mu kyetegekere myaka 10 egiddako tulina okuba ne president omupya. Ate buli mukulembeza jjajja n'ebyayo. Bannayuganda mu myaka gy'enkaaga bwe twali tugenda okufuna obwetwaze era waliwo okutandika ebibiina by'obufuzi. Waliwo okuyita amawanga ndoza gali 15 agali gakola Uganda ebiseera ebyo okuba nga googera okuteekerateekera Uganda eneddako. Gigana gali ku parliament wano yingira. Andaba mpuliriza njagala otegeere nti kyekintu kati bannayuganda kye tuli mu kwetegekera. Oba oyagala oba toyagala wateekwa okuddawo gavumenti eneddako. Tulowooza okuba nga gavumenti eneddako ejja kuba ya kintabuli. Kakati buli muntu ayagala abali mu bibiina abagundidde bakimanyi naye baagala bakube bannaabwe enkokola baleme kutuuka nabeeri. Kati ate nabano be bakuba enkokola nabo bakimanyi kyekigenda mu maaso. Bannayuganda batana bakimanya bokka. Nekkiriza obagaana wagenda kubaawo gavumenti ey'ekintabuli. Oba mwami Museveni ayagala oba tayagala gavumenti eddako egenda kuba ya kintabuli. Ekyo kigenda kujja mu nkyuka kati buli munnayuganda akyetegekera. Akati olwaleero n'ekirala lwaki buli muntu ayagala akola ekibiina. Ekyokubiri njagala otunuulire ssente zokka kati eziri mu bibiina by'obufuzi. Nti olwaleero n'alina omubaka omu afunayo bamuwadde bagenda mu obuwumbi 7.5 ogenda mu campaign. Kaka n'alina omubaka wa parliament omu agenda kufuna obuwumbi 7.5. Ani agenda obumuwa? Gavumenti nga ziva mu iPod. Obuwumbi 7.5 kana akaluka na 226 kano ketugendamu era ne ssente ezo zafulumye mu wiki nga 2 bateekwa okubanga bazifunye okuva kati bani abazifuna abalina bakaba parliament gwe ne bwoba oyinayo omu kati katugeze ng'ekibiina kya Jema kirinayo omubaka omu ne PPP erinayo omubaka omu bazitowa obuwumbi 7.5. kati abo bawa ye gavumenti gye bagala okujjako baba basobola ogijjakaawo. Anti kakati mwami Museveni bibali ebyo ddala mwami Museveni yakola bwati yamanya nti bannayuganda mbalumizza nnyo enjala. Mwami Museveni nga yakajja wano ekiyasookerako ekikulu kwavuwaza bannayuganda eggwanga. Yasookeraga ssente muzireete zino ne baziteeka mu wantu wa muntu omu yagendanga n'akakadde ng'okomawo n'ennusu 7. Kakati ssente za Uganda zonna n'azikwata. Kakati n'amanya nti kati bannayuganda baavu emirimu gifudde okulima akusse n'ebirala lwakuba kati kugenze kukomawo engu. Manyi mwami Museveni bw'agenza kkuta n'agamba kati nzikuse kankole ki n'ennyanja eyo gy'olaba eyaniriza buli mazzi agajja naye erina weetuuka n'ebooga n'egakola ki n'egazza ng'olwekkuse. Kati mwami Museveni yakkuta kati atandise azza
ati kakati olwaliro mwami Museveni akwata ssente nnyingi n'aziteeka mu byobufuzi obeera n'omubaka wa palamenti wano n'akuba caacaali Museveni agenda olumala omuwa akalulu ojja kunyongeza eddoboozi olumala omuwa akalulu toddamu mukola ki kumulabako kubanga eri gy'alaze waliyo okulya nkugambye buli kibiina ky'ebyobufuzi kigenda kufuna obuwumbi 7.5 buli kibiina ky'ebyobufuzi nga kirina omubaka wa palamenti kigenda funa obuwumbi 7.5 Kalumanywera akyali ku bibiina bino ebyakajja byo tebiina babaka byo biina DF ina anti baakyuse PFF ina zo abaagirisi tebabiwadde naye kino kebere Jema kebere PP bonna balinayo omubaka kakati mwami Sekanjakko kufa abamanyi okubala naffe essaawa zino bwe tuba tusoboka nga twagala ssente tusobola okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi kyangu ne bw'ofunayo omubaka ogwo ng'ofuna obuwumbi 7.5 kati ndako obwo buwumbi 7.5 obujja tebuli ku zino ssente ezibadde zijja ezivujjirira ebibiina bo specifically bwakunoonya bwa campaign buli kibiina ekirina omubaka bwe banaabanga bagenda mu mwaka gw'ebyokulonda bajja kuweebwa ssente kyenkanyi luli bazikwata NRM luli buli mwaka ebadde efuna obuwumbi nga 3 NUP ng'efuna obuwumbi nga 5.5 bajja bagaba okusinza ku babaka boyina bwe batyo DP efuna obukadde nga 8-9 bwe batyo ne bajja nga bakkirira naye baba bagenda mu mwaka gw'ebyokulonda buli ssente ezo bazigabanya kyenkanyi kati bw'ozigabanya buli kibiina kifuna obuwumbi 7.5 kakati ssente ezo zokka omuntu ne bwagamba nti kankuba akadirisa nfune omubaka omu mu myaka 5 tufune obuwumbi 7.5 abadde talina nnyumba agizimba abadde talina mmotoka agigula abadde talina mulimu agufuna kituufu kakati Munnayuganda kyekiri kye nagamba ali eyo nze nsaasira nnyo omuntu Munnayuganda ali eyo yeegwa mu bulago n'omuntu mukubanga ono wa NRM ono wa NUP ono waki gw'oli ku kyakujjako mwami Museveni byaddala abalala bali mu kyakubala ssente era kankubuulire na kino yensonga lwaki olaba nti NUP mu bibiina ebisinga okukaayana nti bano bazze kulwanyisa ffe yeesinga efiirawo akati NUP ekimanyi nti tesobola kujjako mwami Museveni naddala nga tuyita mu kalulu nabo bakimanyi buli muntu akimanyi okuleka bannaye ng'omuntu mpozi nga banamala musekula mu kino okutegeera naye buli muntu embeera agiraba nti mwami Museveni tosobola muwangula mu kalulu naye tukeetabamu mwebeera ki kakati ebibiina bino olutalo bisinga okuba gwomanyi nti NUP bwe yali ejja yalina olutalo lunene ne FDC edwaliwo lw'amaanyi ate okimanyi nti FDC yabeera yanga y'amaanyi yalina olutalo lunene ne DP okimanyi nti FDC okujja yajjawo DP empalana neekula ate NUP okujja yajjeewo FDC era empalana neekula kati okimanyi nti FDC tekaayana lwaki ebibiina ebirala bijja naye NUP yesinga okukayana kubanga emanyi nti bwe bagijjawo emanyi kyefiirwa leadinga opposition okubeera leader wa opposition kyokka mu office ya leader wa opposition gavumenti eteekamu obuwumbi 3.5 buli mwaka kakati ekibiina ekironze leader wa opposition kimubeerako n'enkizo era bw'agaana okukola bye baagala nga bw'olaba Honorable Mpuuga bwe yagaana okukkaanya 10 ku 10 ne mwami Kyagulanyi baamusikiza Ssenyonyi akole bye baagala kubanga bwe kibasooka okutuula nti obuwumbi ofuna 3.5 obuwumbi 1.5 sooka okaleetewa then otetenkanye zino ezisigaddewo bakwawulira era bw'ogaana okukkanya nabo ng'ofuluma kyova olaba ne bwe kiba kibiina munda kankuwa ekyokulabirako nga bw'olaba FDC we yabeerera ng'erina Winnie Kiiza kati Winnie Kiiza waliwo okulonda obukulembeze saidi ye neetewangula saidi yali ewangudde era erina okuleeta leader wa opposition anagikkiririzaamu agitemere bannayuganda bo nga tudde eno nga mwegwa mu bulago nga mukola ki nze kyova olaba ngamba abantu nti amaanyi ge tumala mu byobufuzi ne ge tumala okukayana kuwagira bannabyabufuzi bw'oba olinawo osobola okulima genda ogamale mu nnimiro sofunamu ekyamaanyi bw'alowooza nti munnabyabufuzi gw'olaba nti alwana kusobola kunonola
ayagala kwenunula naawe bw'oba olina osobola okwenunula weenunule. Naye bw'ona olowooza nti nze kanzingire emikono oba kangire gundi mubeereko mufiire kagende anunule, weerimba. Ebibiina by'obufuzi byonna ebitandika byonna byagala kugabana ku keeki ya ggwanga. Era ne NUP enjawulo eriwo nti kakati NUP ne NRM mu budde buno be bali mu kugabana ekinene ku keeki y'eggwanga. Kyova olaba nti bwe basaze ssente zibalansinge buli kibiina kifune. NUP teyakyagadde. Era negamba sijja kugenda yonse. Era NUP ekugamba tetujja kugenda mu mukago. Nabali bakugamba oba tojja mu mukago tisigwa kukaka. Kubanga sigwa mpaka jangu mu mukago ng'oyagadde ofune ebiva mu mukago. Tojja mu mukago nga toyagadde era oleme kufuna ebitava mu ki mukago. Kino kintu kyangu yosaba n'abantu kibakayanya musimanya biki balirese kunyigiriza NUP temugendayo kubeera mbadde temugendayo ate nga sente muzifuna kubanga gwe bw'ojja wano n'oŋŋamba mu kamera ojjukira wano nakugamba onale Mpuuga baatugamba mbu yalidde kiruddu nnamba si bwe bukadde 1500 bongo busobola n'otandika omusingi bo baatugamba nti yalidde kiruddu lwali bannayuganda kakati bo bano abafuna obuwumbi obukunukkiriza mu 6 buli mwaka kitegeeza nti buli mwaka balya kiruddu tubale 13 kiruddu nga 15 kakati gwe munnayuganda ndaba mpuliriza ani abuzaabuzani olwaleero nze kankubuliriza ate nasanyukidde n'ekibiina kino ekipya ekyatandise kino ekya Common Man's Party. Omanyi lwaki nti kyajjeeyo amazima abalage bataagala kuwuliriza kyaleese Lusaniya kyajjeeyo amazima Lusaniya era bijiro yagambye nti ekikayanya buli omu kulya Lusaniya buli muntu kankubuulire mwami Sekanjako ne bakeera ku makya ne bagamba nti ssente z'omubaka wa paalamenti takyafuna musaala ajja kufunanga allowance n'amafuta nga busente butono tebaddayo tobalaba bwe balwanira kifo kya mubaka wa paalamenti naye kati omuntu abalamu ti nsobola okutunda ennyumba yange emizigo gino buli mwaka buli mwezi emizigo gimpa obukadde 5 nsobola okugitunda nenziteeka mu kalulu buli mwezi nembeera nga nfuna obukadde 45 kituufu aba akola tunuulira bakansala bokka wano e Kampala okimanyi nti waliwo bakansala ewakisa abadduseeyo ne bajja beesimba e Kampala kuba Kampala ofuna omusala wano wenyini mu luka wano wetuli guno ogwa Namirembe Bakodi waliwo kansala omukyalo oyo bamuyita erinnya erikola ssente yeyita Mama Sam mutegedde kipande kyawo yazze eno Mama Sam abadde kansala enansana ng'akiika Wakiso naye Mama Sam yasudde obwa kansala enansana n'ajja wano awali akawogo wano wo waliwo akawogo kubanga kansala wa wano afunayo 3 omwezi ate nafuna n'alawense ng'atudde nafuna n'alawense buli watuula ordinary afuna emitwalo gya 3 lwatudde special kansa afuna emitwalo gya 2 ate ng'alidde anywedde n'amala n'afuna omusaala oba atudde oba tatudde n'afuna obukadde bwe 3 ne sente ezigwamu oba wano e Lubaga bakansala ndowooza Sitewolo ye zo zeeyongerako Sitewolo afuna obukadde 6 n'ekitundu zo zeeyongerako kakati ekibi ekiriwo Mwami Museveni amaze ayonoonye sente z'omuwi w'omusolo nnyingi mu byobufuzi nze nakugamba nze nga mpadde obuyinza nze president kati gwe njagala okuwagira njagala aŋŋambe nti bw'atuuka n'akwata obuyinza agenda kusooka gyewo paalamenti paalamenti yeetaaga kusooka kuweera emyaka egyo essente zibadde zigenda mu paalamenti nezikulaakulanya enguudo nezizimba amalwaliro nezikola n'ebirala bw'omala n'olwokozaawo nga buli disitulikiti babiri n'ababiri banene omukyala n'omusajja omubaka omwamala abakyala we batuuse bwe tuba tusobola okuvuganya nabo mu byensimbi nga n'otusinga ne batusinga basobola okujja ne bavuganya ne basinga abasajja so tewali nsonga ki mumbalekerawo ekifo tewali nsonga kubanga nakyo kibakuba nafuya ekyo kyo nalina kwonona ssente za muwi wa musolo bala DC bonna ne bavaawo bonna obajjawo baaki olina bala DC kumpi bana buli disitulikiti batwala ssente z'omuwi w'omusolo kakati ebintu bingi
bye twononera Museveni nze njala kugamba nti ebimu ku mawanga agakyakula ate demokrasia yasinga okugakonya. Demokrasia yakonye gwanga akonya amawanga kati kankwe ekyokulabirako ne tumala ne tufuna omukulembeze mu Uganda ali serious. Omanyi Mwami Museveni tali serious. Omukulembeze ali serious tasobola kukola bya Mwami Museveni byakola. Omukulembeze ali serious tasobola kudivuda sente za Mwami Musolo nga bwazidivuda. Kati nkole wano mu mawanga gutulina nyo omukulembeze ali serious. Kagama ali serious. Kyovola bya ensekuzi. Omukulembeze ali serious ekibuga tekisobola kufaana bwe kifaanana. Ninga batulagako wano mabegako batulagako Rwanda nga terina kyeri. Rwanda batulaga Rwanda nga Rwanda terina kyeri. Ogeregeranya Rwanda byefuna ne byekoze Rwanda ekoze Kagama akoze. Bogeregeranya kyeyingiza ne kyefuna nogeraganya Uganda kyefuna ne kyefulumya. Uganda tekoze. Lwaki ekisooke kwabirako byebiro okimanyi nti wano osanga wa boda nga avugira ku pavement wa banji nnyo ate ngatomererayo omuntu n'ayomba wano osanga wa boda nga tayambadde element naye nga aweesa abantu basatu ku pikipiki emu. Wano osanga mu nsi eteri serious bw'oba oyagala ogiraba osanga nga wali restaurant ew'omusolo wano ne wabeera mu maaso gayo ne wabeerawo akabanda ka chapati nga tekawa musolo yensi eteri serious. Era njagala kubuulira nti bwe tulifuna omukulembeze ali serious olwokuba bannayuganda batumanyiriza mu bitali serious abantu bayinza n'okwekandagga Museveni akomewo kubanga bakoze ekyejo basa oluganda nti twafunye omukulembeze ali serious mu myaka 3 bannayuganda beekalakaasa Museveni akomewo atukulembere naye kyokka mu myaka 10 bannayuganda baba bamaze okumanya nti baawona Museveni. Omukulembeze ali serious ayina byakola ne birabika ng'olwaleero ebikunyiga naye ng'ate mu maaso bigenda kutaasa kituufu. Kati bannayuganda twagala ebituweeweeta naye ng'ekirwadde tekiwonye muntu n'alwala ekirwadde ekifo ky'okugenda mu ddwaliro n'amira pain killer neyeebakako kutwa n'asula bulungi naye nkya n'addamu n'amira ng'ekirwadde kikula. Kati omukulembeze atali serious aba pain killer. Kati ninyo njagala sokoddeo tutegere bulungi ensonga eno ey'ebibiina by'obufuzi. Zino ssente zongambye ebiliyoni 7 n'ekitundu zo zijja kujjanga nga tunatulugenda nga mu mwaka gw'ogenda mu kalulu bwe tuba mu myaka gino ena bakuwa ssente nga bw'obadde ozifuna okusinziira ng'abaka bw'oyina. Buli mubaka bw'ogenda omugereka buli mubaka azitowa zibadde milioni 10 buli mbaka azitowa milioni 10 buli mwaka. Simanyi baba bayongeddemu buli mwaka. Kitegeeza bw'oba oyina ababaka 10 ng'omanya akawumbiko kakoze eki okafunye. Kati Nuupu ebadde eyina ababaka 5 ebadde efuna obuwumbi 5 n'obukadde 7. Kakati naye bwe muba mugenda mu mwaka gwa kampeyini essente ezo bazikuwala zona ne bazigabanya kyenkanyi. Kati olwaleero gundi Jema ebadde efuna obukadde 10 egenda kufuna obuwumbi 7 n'ekitundu. Ate abo bafunye embagobolodde. Kakati omuntu abala nti bwe tutandika ekibiina ne bwe mba nfunye ababaka 2 ate n'oli aliyo kati nga Nuupu ebadde ezifuna nayo erwana muleme gituuka wawe mufuna amaanyi musobola ogijja ku kyaliddawo opposition kijiruma. So tunabeera comfortable nga tuli kuliddawo nga tuli ku opposition nti yefe tulidinga opposition. Kati kankuwulire bwe bomanya nti bamativu buli kibiina ekitandikawo ani akuba enduulu nti bazivuga Nyanza. Nalabye amaanyi ate ge batadde ku Munyagwa ne bijirwa nga ndaba mayitirivu. Kati ate kyekizibu Nuupu kyekola nti buli ekizze gwe bweyagala okibuukira waliwo enjogera egamba nti si buli mbwe kuboggolera nti ogikuba amayinja olwo byoleka bigende. Kati ate abantu ba Nuupu ekyo kyekyabalemu otegeera bo balowooza nti buli kimu bajja kukirwana lutalo tebeebakako wansi kulowooza. Ekyokubiri ebimu ku bitandisa ebibiina by'obufuzi ng'oggyeko ekya ssente kye twogedde kyongera okulaga obunafu bw'omuntu akulembera opposition. Nti waliwo atunula nze kankuwa ekyokulabirako nze nali musajja mwavu nnyo naye nalina ebirooto byange nti sigenda kuwasa nga siwasizza mbaga ate nalina ekirooto sigenda kuwasa nga ndi muzigo ne mbikolerera. Wawasa mbaga? Nali nga nkuba mataffaali awo
nava mu matafali nga nkubye tanuli yange nenkuba budget nenga ngenda kukola embaga nga nina ezitandika. Tanulu nga ya bloka meka. Yali ya bloka ndoza nge emitwalo 2. Nengamba ngenda kukola embaga kumba kange nkamaze. Naye bwe nali ngenda okukola embaga. Abantu banyooma. Empeta nga sijirawa. Nze fete twambala mpeta. Dini ki? Tuli ba advent. Aba advent. Twambala mpeta. Naye bwe nali ngenda okukola embaga. Abantu bagamba tajja. Tasobola. Naye nafune olw'emikwano gye nalina n'ebirala. Nga nina n'entandikwa nakola embaga. N'empisa ne balance. Mu budget? Embaga yange yali Makerere mu Prezo Halls Makerere mu Bicho. Ku university? Ku university. Naye nayita abantu n'abamu tebajja nga bazze ku mbaga. Bajja kulaba Kabuuka asobola okukola embaga. Kikwataganye ne kino kye tuliko. Kyenjijako. Bwe nakola embaga. Waliwo abantu abaali balowooza nti tebasobola nabo omwaka oguddako bakola embaga. Kakati Mwami Kyagulanyi bwajja ng'abantu batya okukola ebibiina by'obufuzi balabanga ebitasoboka kuba waliwo ebyali bikoleddwako kati tugeze nga SDP evudde mu DP tefunye kwandirizibwa tefunye buwagizi ng'omuntu ate agamba wayi nja kuva mu kibiina kino ngende mbenga gundi ekimu ku kye twebaza Mwami Kyagulanyi nti bwe yajja yateekawo essuula empya nti bisoboka nti bisoboka kati olwaleero buli muntu agamba olaba Kyagulanyi yakikola nange nsobola kati ekyokutya ekiwugwe nakikola kyakola kyava mu bantu kati olwaleero waliwo omuntu agamba nti olaba ono kati ekyo nakyo kireeta ebibiina by'obufuzi okubeera ebiki ebingi naye nga tuzzeeyo ku gye twatandikidde munnayuganda alina essuubi mu bibiina by'obufuzi nti bigenda mununula byo biina kye bisobola oteekawo bisobola okukyusa kubanga yasobanga talina ssuubi naye byo nga biina kye bisobola oteekawo kati lwaki olowooza nuupu towulira nnyo NRM ng'ereekaana nti ebibiina by'obufuzi bitandise oba FDC oba ebibiina ebibaddewo nuupu emanyi nti bino bwe bitandika bisobola okunjijja mu kyaliiddawo opposition kwe kutya okuliwo nuupu terwanirira ku ntebe teyagala buyinza ate emanyi tebusobola yona yenyini ekimanyi kati kankubulire Mwami Kyagulanyi ne banne baali nabo bakimanyi bulungi nti tebasobola kutwala bwa pulezidenti ekyo bakimanyi ayi ne munnayuganda mpuliriza gwandaba naye akimanyi nga weebase wa bugazi n'olowooza okimanyi bulungi tetusobola genda mukalo tuwangula Mwami Museveni ate kati nno Mwami Museveni manyi kyagenda okukola nkubuulira Ssekanjakko ku luno Mwami Museveni ateeka okufuna ababaka ba paalamenti abatakka wansi wa bano oba basatu e Kampala wano mu Kampala kati kanku ekyokulabirako okimanyi nti mu Lubaga South wano wetuli okuvuganya okw'amaanyi kuli ku bantu babiri wakati wo Mumbejja Nassolo ne speaker wa parliament wa Lubaga Mbazira ali mulesi babiri omu ku bo kwe kuli awangula are you sure nze Mbazira mbadde simulaba mulesi wabaawo bikyuse mbadde ndaba mu wane waffe Lubaga North omuntu yekka asobola okujja n'atabangula ekibala asobola kubakasiba nti naye okuvuganya kuli wakati wa Kawalya na Singi naye kikulaga nti Singi alina bw'obaganya ne Kawalya Singi azitowa ebitundu nga 7 kati ku ground ku Kawalya kakati bw'oba osobola NRM bw'oba osobola n'ogitwala n'ogituusa just mu 3 esobola okukima 5 mu ngeri yayo wano abantu ne bayimirira ku line nga bavubuka si bakadde nga ffe naye ne bayimirira ku line yo wa NRM negera newetamu nekkona nga wanuku ayina bana awe Kasubi awo muzoni wanuku yafuna obulwo buna nga NRM ayina 85 bawe na wala wali emivuyo nze njogera ku watali mivuyo kakati ate wali kavuyo kona abantu bakede ne bajja ku polling station omulimu abantu balina bibatalaba omulimu gwa Lubongoya mu opposition yagukoze okulaba nga NRM eddengulu mu bitundu mwe bagiwangula gwe mulimu gwe ye assignment ye kye yakola kyekyo era bwana amalo kituukiriza mujja kumanya ebigendwa bya Lubongoya twali tutuusiza NRM nga tewali wadde muntu nga n'okusanga omuntu ayambadde tisaati ya yero nga newe bagimu wagisuula mu kkubo olumala okukwata akasente kituufu naye olwaliwo wetwogerera omuntu ayambala tisaati n'agenda n'awaka n'enkeera n'agiddamu n'agyambala butereevu pulezidenti ze batemaze ebbanga mu Buganda wa nga siraba Mwami Museveni ng'abantu bayimidde ku kkubo nga bamwaniriza nalabye Mwami Museveni ekayunga wano n'entya n'okutya nabadde nvaggaliraayo eyo
Wado bakayungeri. Nabadde eri kayungoli. Bugerere. Natuse mu katawuni bakayita Bukoroto. Ng'enkuyanja y'abantu eri abo balidde n'engoye mu nguudo balinda Mwami Museveni. Nalabye Mwami Museveni nabadde nva wane Gayaza. Lunaku lwa juzi mbu yali ava Kira ng'ayolekera obadda wa Kiso. Abadde olaba Kaleerwa awo. Kaleerwa ndabawo. Awo wonna ng'abantu badduka bava mu galaji kujja kulaba Museveni ng'ate basanyufu bamukubira engalo. Mwami Museveni tekyaliwo. So assignment ye yani agikoze badde nduddo kiraba. Ekyo Mwami Lubongo yakikoze. Mwezi n'entalo ze yakikoze atya. Entalo ze mulaba ku opposition n'okwerwanyisa. Eriyo abantu abatende bali bagamba nti abo nabo bali mu ntalo ne bawunzika nga bali mu bbanga n'osanga bagayika tulonde Museveni. Okimanyi nti Mwami Museveni wali atambula mpaka ku muntu akuba amatafaali. Butereevu. Naye lulinga Mwami Museveni wanajja basooka naggobawo bantu. Naye kati atambula n'okukadda n'akadda. Naye omusajja ng'akuba amatafaali ge n'amubuuzaako awo. N'amubuuza ofuna sente meka ne banyumyamu. Aba atambula bw'ati n'asanga omukazi alunda obubizi bwe. N'agamba kati okola otya wana alunda obubuzi bwe. Omukazi ali mu kulima. Nti Mwami Museveni tumuwadde eddembe. Kambabuulire opposition eriwo kati. Ewadde Mwami Museveni eddembe lyo tolabangako. Bwe tunulira Mwami Museveni, luli Mwami Museveni engoye ezaali zimulebera. Kati zimutuuka bulungi. N'omutuuka tezikyamutuuka. Gomanyi Mwami Museveni kati yambala ne fitting. Mirembe gye bamuwadde. Ayina eddembe tolirabanga. Opposition eriwo emuwadde eddembe muweweeta. Alaba bw'atundamu bw'ati n'akuba tooki abali eri abaleekaana abaagala obuyinza ng'alengera abaana be bakikutte ng'agamba munyweze. Ekiro ng'akuba akasimu nga bamusisinkana mujje tubale ebirala nga banyiga amapeesa kakati mugende muteekewo olutalo wakati wa gundi ne gundi. Ezo entalo mbale. Ezo entalo ziri created. Kankuwa ekyokulabirako Mwami Ssekanjako. Omu ku bantu aba tuli mukuntiisa. Omu ku bantu abadde bakwatiridde Nuupu ebbanga lyonna abadde Nyanzi. Ebyo ebintu by'eddoola bakunga ebyo ebintu ebyo ebisobola okukyusa obukulembeze nga totegedde. Lubongo yanaagijjawo kunga. Pozi yagituuma ki? Mobilization team. Yakyusa linnya n'alijja mu Luganda n'alizza mu Luzungu. N'obukulembeze n'abukuba n'ateekawo bwe yateekawo. Ne buwoza ekintu. Kati Mwami Museveni ayagala ekyo ekiwoze. Akati kye njagala okukugamba Mwami Ssekanjako. Simalaamu bantu maanyi. Naye mbuulira abantu ebintu. Tutegeere nti tuli ku kiguumaaza nga nteesula ku kyoto. Bw'owulira efuuwa ng'olowooza eseesaamu. Kumbe guzikidde. Kaakati Mwami Museveni wano yasooka n'atuggyamu ebintu. Nakikugamba wano. Mwami Museveni mu byonna by'akola atukwata bwongo. Omuntu akukutta obwongo akukozesa ky'ayagala. Omuntu akukutta obwongo akutwala w'ayagala. Wali obaddeko balabeko abafere bano abafere enzibe y'ekifere. Bano abasula ebisente. Mufere asookusula n'olonda ne mugenda mu lukuubo. N'olonda n'agamba bajja tulaba tugabane. Gwe n'otoola ku zizo n'omuwa ogenda okugyayo ebisente. Kati Mwami Museveni bw'atuzannyira ku bwongo. Naye kati ekirala eky'omalamu amaanyi nti leading political party mu Uganda ey'opposition tasobola kujjako President Museveni. Era tirina strategy n'emu. Kati gwomanyi lwaki Dr. Besigye ali munda? Bamukwatira Kenya mbu yali ali mu buyeekera. Okimanyi nti avuganya akuli oludda oluvuganya Tanzania naye ali munda. Naye okimanyi nti balina bye babadde bafaanaganya na Dr. Besigye. Yayimirira n'agamba n'akunga bannansi abe Tanzania tetugenda mu kalulu. Dr. Besigye abadde atandise okukunga bannayuganda obutadda mu kalulu. Ye yabakungako ate n'amalana abagamudde eyo. Naye kati abadde atandise okukunga bannayuganda. Mwami Museveni gwe buli w'ogamba nti tugenda mu kalulu naye aba ku mazzi ye waayagala. Yatya nnyo omuntu eyeekwesa emabega w'omuti gw'atalaba. Ayagala nnyo gye muzannyo gw'ogira. Ekyokubiri ffe ng'aba opposition tulituulako ddi nga tutudde kulaba biki ebyatulemesa akalulu kali. Mwe ng'aba opposition. Ffe ng'aba opposition nga tuvudde ne tugamba nti twekubye ekimala. Naye kati yesawa tuleka awamu. Kati ekyo Mwami Museveni tasobola kibakkiriza. Tabakkiriza tula wamu. Mubeera mu kweyuza kubanga ye nwana gy'ayagala. Kakati gwe njagala ombuulire. Ddala Munnayuganda ali eyandaba.
nti tutudde mu kisenge ekiteesebwamu tweggalidde n'okweggalira nga kyakyama tuteesa kujjako mwami Museveni naye nga Lubongoya yatuwandiikira. Lubongoya kiki ekimukubya linnya lye Lubongoya kiki gye yava mwami Museveni bwe yali alwana n'olokoka omuntu yenna asobola okulokoka mwami Museveni bwe yali alwana okujjako Obote yalina abakabira y'Obote bameka abaali badumira olutalo nga bakomanda nga bali front line ne kati opposition enabeera teyinaamu wadde n'omuntu n'omu mu gavumenti tuganye naye era munoonya mwana Museveni gwaweeredde munoonya mwana Museveni gwagize ne mumuwa nti ye Secretary General newunya nakwewunya embaka gye yabakamu ekifo ekyo abakidandala baali awo yaleetebwa buleetebwa mwami Museveni yamuleeta nga bayita mu Babi Babi yabaleeta kyobulaba ebimu ebyateeka mpuga mu masaŋŋanzira ebimu ku kyo bw'amala okuyita mu Babi yaleeta mwanyina akole ne Honorable Mpuga mu ofiisi ya Honorable Mpuga n'amugoba si yono katale mu ofiisi ya Ssenyonyi Honorable Mpuga n'amugoba yali tasobola kubeera omanyi nti Salim Malende yagenze Shamimu tubasobola mukombya ku kaadi Shamimu yakomyewo mu Uganda naye tubasobola mukombya ku kaadi Malende Babi yaleeseza kati Babi yakulangani ne bwakulowooleza obulowooleza nti osobola okwagala bba ng'oli mukazi gwoba ogenze okifuluma kati Shamimu kiki ekimukubya kulwala kuno Samimu n'okulwala kupange nga kupange kutya kuyeye baali bamaze oteekawo akakiiko kagenda omubuulirizaako munda mu Nuupu n'alwala n'agenda e Kenya ne baali bagenda mukolanga Nyanzi baali bagenda mufulumya nga tannama n'agenda e Kenya kati onooteekawo oti akakiiko kamubuulize kamusange e Kenya kati yakomyewo naye ng'embeera emaze okusajjuka kati kyogamba basobola okumumma kaadi ya Kampala kati mu Nuupu omuntu gwe bayita Babi ayinza okuba asalawo ebitundu 7 ku buli 100 mu kibiina kya Nuupu nga yalina kifo kino kankubule kazibeere kadi za Nuupu zonna Babi yazikuba wali kintu kya Nuupu kifuluma nga Babi si yasazeewo kana yalina yasooka okwebuuzaako yeebuuza ku state nti tugenda kuwa Kabuuka Babi akolera ku state era bakola gwomanyi lwaki egundi za Nuupu zifuluma kiro ebifo ate babifulumya ku social media simanyi gojjo bigenderere bifuluma kiro biina gye bisooka era kati bali mugira ono mumuwe ono temumuwona atambula kati nakugamba wano Seggona naye tagenda gifuna Seggona akali amaggwa n'amateeka omugundiivu tagenda gifuna senior council tagenda kugifuna ayawoza emisango gya Arua tagenda yeyawoza n'ekibiina okubeerawo n'anyweza Kibalama amazzi tagenda kugifuna kakati ongambye Seggona tajja gifuna ati kankulaba tagenda gifuna kamera ndikodinge bulungi Samimu talina kaadi Shamimu Malende eya Kampala ensonga ezikubya ozimanyi naye tosobola kuvayo zoogera ajja zoogera nga bagimumye ate nze embeera ye saalirinze kuginyima kubanga baali byogedde ne babitegeera Mukasa Rosias talina kaadi Mukasa ayina tagirina Mukasa ono walubaga tagirina naye ensonga lwaki tazirina azimanyi tagirina Seggona talina kaadi akali amaggwa so si lwakuba tasobola si lwakira naye talina ensonga azimanyi kati Honorable Seggona ekimu ku kyamuleetera obuzibu Honorable Kyagulanyi yateekawo akakiiko agende kakole ku ssemateeka wa Nuupu bakole ennongoosereza yali akyamukola nga anaatera omumaliriza Lubongoya n'amubakira mu kkubo ye n'akola gwe yali ayagala amuyamba n'amuddusa mu Electoral Commission n'amuddusayo mu kacoka ebyokulonda bano ne bamuteekako envumbo Seggona bamuggyako constitution nga tanabaggimaliriza ennongoosereza nga tezinnaggwa Lubongoya n'adduse Lubongoya zino n'aziggyawo n'ateekawo ezize ze yali akoze naye muzize mwalimu nti Secretary General talondebwa era ezo ze yateekayo ate bino nga bikuwanika takubwako kalulu ayagala okumanya byenjogera genda okebere ssemateeka Secretary General talondebwa takubwako kalulu omuwanika talondebwa
ne president yalondebwa. Ne president yalondebwa. N'ebifo ebisigadde. Kakati bano ne bagamba nedde kye si kyaki. Si kyaffe. Ebifo byonna twakola ssemateeka nga birina okulondebwa. Kubanga bw'onootwala Katana mu kalulu tajja kuvaayo. Tasobola. Bw'onootwala Lubongoya mu kalulu tajja kuvaayo. Ate nga be bannannyini kibiina bakolera mukulu. Be bananyini kibiina abaliyo abakolera omukulu abatuufu be bananyini kibiina ekyo nuupu wakuba kati bakyusa mannya naye ojjukira mu bibiina 23 yali 25 nga ebibiina by'obufuzi bikomawo nga DP tuzize bye bibiina ebyakulemberamu okukwata akayuba simanyi Ochegere bani Saddam n'abalala kakati kye kibiina ekyo naye kikyali National Unity Reconciliation and Development Party era bafawunda baakyo kuliko ono omwami gundi yali prime minister gwe bayitanga Ndugu Wakana Lugunda be bafawunda b'ekibiina ekyo ate mbu mu budde bwa Amini oba yali bodyguard wa Amini yali driver wa Amini bwe bityo kakati bano bazze beekulula bwe bati kakati kino ne bakivuga ne baleeta omuntu ne bamwambaza amajolobero ne bamutuuzaamu abazanyire kaliyoki nga wakugoba Dr. Besigye era bamala mugoba ye bwe bamala omugoba ne bamanya nti abasajja Abaganda bano nabo bazibu bagezi babeera kumpi ne bamumanya nti katumuteekeko bano kakati ate Kyagulanyi atuuka mu kkuba alaba akwataganye n'abazungu n'obuyambi abufunye alaba nti ekintu akikola ki akisobola ayagala okwekyusa kati omuzannyo awo weguli era kyova olaba Kyagulanyi ku luutu eno bayinza obutamukkiriza kwekyusa naye ng'abatamukkiriza bamuvuga bamulondola bali awo kati nakugamba wano geto zonna engeri gye bazimuggyeko nti mufuule bize muterewo ebimusanyusa mulinnyisa ennyonyi tajja kufuna budde bugenda mu geto ate mu geto yewali amaanyi ge niwe amasimulabako mu geto ndabayo ddamulira nalabye neriri pazo nalabye egundi waliwo ono simanya Gaza fake Gaza omusajja gwe badde basigazza gwe badde bazza mu kifo kyono gwe bayita Kimenke alien skin naye nagenza olaba ku gundi ya Mwami Museveni nga ali egindi nga naye ajoyininze kakati abaana ba ghetto bonna babakututteko kubanga obwongo abuwagizi bwa Kyagulanyi tebuli eri buli wano ne batakoma okwo ne baddira abantu bo bewawa kaadi ne bawangula bagende bakiikirira abakazi abanaku ab'ekasubi mu katale abakazi abanaku ab'ennankulabye mu katale Lubongoya n'abafuula bize ku kibiina ne babulwa obudde eri abantu akasente ke baalizizza mu balonzi ne bakazza mu kibiina nga baba banyuunyuuta enkya n'eggulo kaga bafuna buli obuwumbi bwe nkugambye gulawundi netandika nebakuba olwaleero buli wootuuka awali omukulembeze wa Nuupu yalonda abantu bakugamba temutunyumiza manvuuli era bangi tebagenda kudda naye nga nkuba ya Lubongoya fuula kawalya bize alemerera okudda mu gulawundi singi afune omuwaatwa waayita ajje ku gulawundi bamugobe singi ayitewo olukwenga lunene Mwami Museveni kati ffe ekizibu kye tulina ffe tupulaninga mmere ya leero tuli ku mmere ya leero abasajja bapulaninga okufuga eggwanga ine emyaka egisoba mu 10 bajja ne vision ya myaka 5 we bamala okukwata obuyinza balina vision ya myaka 5 nga bali mu nsiko we baatuuka mu buyinza bakutte ne balaba nti kisoboka omwana n'omuzzukulu okufuga ffe tulowooza ku byaleero kanvume gundi kankube gundi mpitewo ngende embeere kansala ffe bye tulimuwa kati Joyce Baagala ono ayimiridde atya esaidi z'emityana Joyce Baagala bajja muwa kaadi ne by all means ndowooza gwe balina owa kaadi Joyce Baagala bagenda muwa kaadi ne si lwakwagala lwakugamba nti bwe tumuwa kaadi asobola okutugirayo ekifo twongera ku namba ate n'atagenda wampuuga era ali eyandaba owa Nuupu nti okujja kw'ebibiina bino nga Honorable Mpuuga okukola ebibiina Lukwago okukola PPF nakyo kiyambyeko ku bantu abamu mu NUP ofuna ebifo kuba baagala gulawundi abadde agirina nga bw'omumma kaadi najja n'omuti akukosa era asobola okuguwangulirako n'akuswaza naye kati abantu nga Baloziyasi abo bamanyi nti newe batamuwa bamalende bonna talina gulawundi abo bo bangu bakukola ki bakkuba
kakati awo bwe tutuuse bannayuganda bwe tutaazuukuke ne twebeereramu nze ngamba abantu bange ne mbagamba nti tutandika okwerowoozaako. Omuganda agamba nti kange asinga kyaffe. Tandika okulowooza gwe n'abaana bo musobola mutya okubeerawo ne mufiitinga mu kitundu mwe muli. Musobola mutya okubeera mu kitundu mwe muli ne musobola okufiitinga mu kitundu ekinene mu ggwanga. Naye nga abamu ayagala abuuka oluta bw'aba ava ewuwe waliwo ekinnya ekijjudde amazzi yeekasuka akibuuke agenda akayanira ekkuba eriri eri. Naye nga n'ekinnya ekiri wano kimunemye okuziba. Sooka weerowoozeko gwe nga ggwe bw'oba ogenda okulonda omukulembeze omanyi kati ebintu byakyuka nga bwe nakugamba wa. Enkola ennuŋŋamu ekibiina kyalinoonyezza omuntu anaakiwangulira okusinziira ku birowoozo by'abantu b'ekitundu ekyo. Naye kakati ekibiina kinoonya muntu kati wano ekizibu kye tulina tetulonda muntu atusingako kumanya kubitegeera. Tulonda muntu asinga bumanyifu. Serebu. Abantu tebakyalonda muntu balonda kibiina. Olutalo olunene bwe tulina kwe kuzzaayo abantu. Gwokimanyi nti osanga omuntu ng'avuma omuntu ne mugenda mu debate n'omuganda naye lwaki ovuma gwe ne munsika nga talina nsonga. Kituufu. Naye nga akuvumye. Kati njagala ombuulire wano abantu social media waliwo buli wabikkulanga ng'osangako nti Katikkiro Mayiga yawambye Kabaka. Ererere yakoze kino yagize kino nga abantu nga bebaagala n'okugoberera nga gwe bw'ovaayo n'obagamba nti bannange Kabaka yagenda ku bujjanjabi tebawulira nga gwe bakuyisaamu eggaali. Olwaleero abantu abaali babyogera bali luddawo baasirika kati bwe babeera nga be bantu be bamu bazze bakugambye gundi yabbye oba gundi yakoze kino gundi atandise ekibiina ky'abafuzi tulwanyisa. Naye nga jjo baali bagamba ekintu kyekimu baabikako ne Kabaka n'akomawo nga mulamu obawuliriza otya nti kye boogera kituufu. Tebasobola kukugamba oli tasobola kujja wanaga nti eno engozi nnungi ye yaweeka nguli gundi. Engozi tesobola kuba nnungi ng'omwana gwe yaweeka yafa. Otubuulidde by'otubuulidde bibadde bifu. Lwaki tugenda mu maaso n'okuwuliriza? Kati awo naffe naye olw'okuba nti Mwami Museveni waatwagala tubeera awo yatutuusa atulekawo. Manyi kati neggwanga Mwami Museveni alinga mwana wa mujja we. Kankunyumizeeyo akantu kamu kaali waffe nga tukakwataganye n'embeera eriwo. Omusajja yali aji ng'alina omukyala naye nga balina abaana 5 naye nga bonna bawala. Ne batandika basiramu banne omugamba n'abolugamba nti wasaayo omukyala omulala anaazaala omwana omulenzi. Bwe yamaliriza ng'abasiraamu bakkirizibwa n'awasa mukyala muto. Mukyala muto bwe yafuna olubuto omwana eyasooka yali mulenzi. Omukyala ono naye n'atapoowa mukyala mukulu n'agamba osanga n'azaala omulenzi. Bwe yayongera azaala ow'omukaaga nga muwala naye. Mukyala muto n'addamu n'azaala omulala nga mulenzi. Kati ku mwana ow'okusatu owooli nga mukyala mukulu azaala ow'omusanvu n'azaala omulenzi. Kati bwe yamala okulaba ow'okusatu n'owoolira yali mulenzi. Oli ow'okusatu owooli yali muwala. Kati bwe yamala okulaba nti ono abaana abakulu be balenzi singa ajja ava mu nsi. Omanyi abakyala bo tebeebalirangako nti bayinza otusooka okufa. Kituufu. Ebiseera byonna abakyala babala nti ffe tulina obbasooka okukola ki? Okufa. Yamanya nti singa ajja ava mu nsi mba nsigadde ono ajja twala obusika. N'agamba Aji nti abaana mbadde nteesa enfuna yaffe entoniye kyokka ate ensaasaanya egaziwa. Badde nteesa abaana ba mukyala muto babampe mbeere nabo. Mukyala muto agenda anoonye omulimu. Abaana nja balabirira mukyala muto mukole naye. Mukyala muto kiyalabanga ekirungi. Kumbe ono ayagala afune abaana ba mukyala muto afune egaapu ebatta abawa obutwa. Naye nga abawa obutwa obutatta yababeezanga nga bwe bava ku ssomero babeera ku TV tebakola mirimu. Naye nga ababeewa omukyala mukulu bo bagenda ne bakola emirimu. Bano ku TV batandika okuyigirawo empisa enkyamu. Batandika okuyiga okunywa omwenge, batandika okuyiga ebyekiseegu ne boonooneka n'okusoma ne bakugaana. Abaana batandika abaana ba Aji ku kyalo nga banywa emwenge ne bavuma abantu. Nga ba Aji. Aji bwe yatuuka okuva mu nsi basheeka batudde n'abafamire banoonyaanya dda mu bigere bya Aji. Mukyala mukulu n'awanika omukono n'aga nti omwana omukulu mu maka
yabasikira kitaawe maama waabwe yennyini mukyala muto yagamba aji ku kitiibwa kyabadde nakyo tasobola kusikibwa ki tasobola kusikibwa abaana bano abagwenyufu abatamiivu ne buli muntu yena ng'akikkiriza kituufu era aji yasikibwa omwana omuto kubanga simwe kati ekino kye mulaba embeera gye tulimu olwaliro naddala mu Buganda mwami Museveni atuyisa mu story yo nga gye nkugambye nti atukola ekyejo ffe tukeera mu mabaala wano mu Buganda we wali amabaala nga ku ssaawa emu gaba gagguddewo ndowooza si wano wokka okusinga inane gye nali eyo wala naye nga ku makya ssaawa 2 naye okusinga kiri mu Buganda nze nabeerako sayidi z'erusere eyo nga tebaggulawo bbaala nga tezinawera ssaawa 7 nga lyeteeka naye nga abakulembeze bennyini ku byalo be bakigoberera wano wetukeera mu mabaala wano woosanga ku social media nga ffe tuvuma abantu abakulu nga ffe tuwemula abantu abakulu tuli mu kumaliriza Mr. Kabuuka kubanga mwami Museveni ayagala tugende okutuuka mu kiseera ky'okunoonya obusika n'amusikira mu gundi abo Abaganda abavumi abo Abaganda abawemuzi abo Abaganda bakwambaze buli kibi akulese ng'omwana wa mujjayo andabe yampuliriza ng'okola by'okola ng'oyinza okulowooza nti obikola oyina gw'olumya naye oyinza okuba weerumya gwe buli woogenda mu comment nga gwe kikulese kuwemula gwe buli woogenda ku mukutu gwo gwa social media gw'oliko nga gwe kitaddeko kuvuma abantu kuvvoola manya nti okolera mwami Museveni naye mbutamanya tweyanza nnyo tweyanze onaabadde osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero ne Mr. Kabuuka Sepiria tugenda kumaano leero tutandikiraawo sabbiiti ejja akuume atakuumira mpeera wangala ennyo Ssaabasajja Kabaka.